okay anyongera okubeera nga tembabuuzako once again abeera Fad Bridge omuweereza wamwe era gabeerawo nnyo okubeera nga tembanoonyeza amawulire of course ku biki ebitambula mu ggwanga lyettu Uganda sako ne buli ggwanga yonna nagwo wena nkuba kyeyo ng'oli eyo nkusembereza ground ya Uganda nga bwefaanana awo ku simu yo ku TV yo ku laptop yo oba ku gadget yo gy'okozesa okubeera nga temunaye ofunirako amawulire nga sina kubeera nga tembatwala mu bye mbaleetedde lwaki situmirako abaana bano ababeera nnyo awo mu comment section banaye buli wetekayo video abaana bano mbalaba nnyo wansi awo mu comment section bangi nnyo nenga olunaku olwaleero kambeere nga mentioningamuko abo abamu ku abo then oluvannyuma nja kubeera nga mentioninga abalala mu video ezinaabaziddako awo omukyala asookera ddala amanyikiddwa nga Namuyomba Gloria simanyi ki kyenyinza kubeera nga tenkuwa naye buli wentekayo video at least ndaba nga comment yo abeerawo nnyo wansi awo bale nnyo beddala okubeera nga ogubera omukyala amanyikiddwa nga Esther Winnie era nga yasinzira wali mu ggwanga eri Saudi Arabia ambassador waffe mu ggwanga eri Saudi Arabia of course namwe nyongera okubeera nga oba nyongera okubeera nga nkwebaza mu ngeri enjawulo bali nnyo beddala okubeera nga ogubera omukyala amanyikiddwa nga Farida Nakirija nawe nyongera okubeera nga nkubuuzako timu Jordan omukyala amanyikiddwa nga Sumaya Olivia waliwo amanyikiddwa nga Olivia bannaye buli wentekayo bwenti Olivia ndowooza abeera yalinze dda we bali nnyo abaledde okubeera nga ogubera omukyala amanyikiddwa nga Nantongo Rose of course nawe nyongera okubeera nga nkubuuzako n'abalala abangi nnyo mwebale nnyo mwaledde okubeera nga mugubera abeera Fad Bridge era nga banoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bw'eggwanga yonna amawulire gegenda okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu amawulire si malungi n'akamu nzize nga mbakolera video kikabo ekiti era nga ne video gye nasembeyo okubeera nga mbakolera wabaddewo abagole babadde bava mu kubeera nga tebagattibwa nga bavudde bulungi nnyo mu kanisa nga buli kimu kitabula bulungi my dad sana era ekyazzeeko okubeera nga bagenda ku reception gye bateekedde abagenyi baabwe ekyabatuuseeko kyabadde kirala nnyo olwatuuse mu compound we bati emmotoka nga yakamala okubeera nga eparkinga bweti ey'abagole era babadde bafuluma we bati omuti ogwabadde mu compound yawo ne gwebejjulamu ebitundu bibiri ne gubeera nga tegukuba emmotoka neyatikamu ebitundu bibiri era abagole bonna omwami n'omukyala awo wenyini tebasobodde okubeera nga tebavaawo naye ng'ekyewuunyisa abagole bokka be basobodde okubeera nga tebafa wabula emperekeze oba n'abantu abalala babadde awo mu reception waku reception awo tewali n'omu yasobodde okubeera nga afa kitegeeza nti okufa kuno kwabadde kulimu omukono ogw'enjawulo nabwe kityo video eno gye nkuleetedde abagole babadde bava mu kubeera nga bagattibwa era nga omukolo gwabaddewo nnaku 3 before nnaku 3 emabega era ekyazeekaawo actually omukolo gwatambudde bulungi nnyo nga tewali sayini oba tewali kabonero ka buzibu bonna wabula ekyazeekaawo abagole babadde bagenda mu honeymoon okubeera nga temunaye bafunamuko akadde akalungi okwesanyusaamuko n'okubeera nga beekulisa biki bino byonna ebyabadde ku mukolo munnange omugole omukyala n'omwami batuuse bulungi nnyo ku airport Entebbe airport awo gye njogerako munnaye batuuse okubeera nga tebacheckinga in we bati banza okubeera nga tebacheckinga in oba abacheckinga out checking out kitegeeza tebabeera bafuluma check in babeera bayingira so abadde bamaze okubeera nga tebacheckinga out ku airport Entebbe airport ekyazzeeko omukyala teyategedde obulwadde bwavuddewo nobeera nga tebumugwira awo wennyini mu kisaawe we yafiiridde abagole bavudde gye bavudde nga bagenda mu honeymoon awo wenyini ku airport nga bamalize kubeera nga abacheckinga out nga balindiridde na nnyonyi batuddeko samweya omukyala ekirwadde ekyenjawulo kyamulumbaganye era teyasobodde kubeera nga asimattuka awo wenyini ku sport yafiiriddewo video nziina era agenda kubeera nga nzibazanyira awo musobole okubeera nga temuwulira biki ebyagenze mu maaso side ezo naye nga bannange ebintu byose byangu n'akamu kakati ennaku zino abantu bakola emikolo n'olaba oli n'akola omukolo naye n'atayita abantu balala n'ayita abantu be abantu nga 10-15 ne bakola akantu kabwe katini nnyo ne babeera nga temunaye beeyongerayo emikolo giri gye baakolanga eminene n'oyita ekyalo n'ekyalo n'oyita abantu n'abantu emikolo egyo wayitawo ebbanga ttini nnyo abantu ne babeera nga tebaawukana ebizibu ne bitandika okubeera nga tebibagwira ebyokumukumu kakati n'olengera abantu bano babadde bali ku kisaawe bagenda honeymoon omugole omukyala n'afiira awo era teyasobodde kubeera nga alinnya ennyonyi so yekayeka era nina ne video gye nasobola okubeera nga mbatirawo emabegako ndowooza myezi ng'esatu egiyise
waliwo omugole bali ku mukolo ne wabawo omukyalo omu eyasobola okubeera nga ate amuleetera ebirabo mu kumuleetera ebirabo batuka okubeera nga te batuuka ku ssaawa y'okubeera nga tebakebera ebirabo ebibaleeteddwa munnange kyababuukako okubeera nga te ebimu ku ebyo ebirabo kubikula box we bati bagwa ku mulambo gwa mwana oli yaddira nafuna akalambo k'omwana omuto n'abeera nga ate akarapinga bulungi nnyo mu box n'abeera nga ate akabakwasa bagenda okubeera nga te basabuukulula ebirabo byabwe okubeera nga te munayi bakebera kina ki ani atuwadde kino ani atuwadde kino kyabawukako okubeera nga te munayi bagwa ku kalambo ka mwana muto era omugole omukyala teyasobola okubeera nga ate asimatuka yafiira mu mmotoka omugole omukyala yasumulula ebirabo okategedde akantu ako omukyala omugole yasumulula ebirabo era teyasobola okubeera nga ate asimatuka so bane mubeere nga te mwegendereza mubeere nga ate mwegendereza ddala otherwise ensisi nyangu abantu bazibu nnyo so byode bigenda masaidi ezeeyo kamere nga te mbaterawo video musobole okubeera nga te mumanya embeera nga bwe yatambudde ng'omugole omukyala afiira ku kisaawe ate bwe naba nkujeeyo waliwo story egenda mu maaso era nga nagibawaakokko mabegako onaku nga 2-3 eziise Bobi Wine yali ku kivulu kya King Saha era yasobola okubeera nga ate abeerawoko mpola mpola ndowooza essaawa nga 2-3 oluvannyuma n'amala ne yeeyongerayo naye in between yawo ebintu bingi nnyo byasobola okubeera nga tebihappening nga kigambibwa mbu waliwo basobola okubeera nga tebajja ne babaako bebamuwa era video nja kubeera nga tenze bazanyira awo mujja kubeera nga temuzira jjukira Bobi Wine bw'abanga alina ekifo ekyenjawulo kyasobola okubeera nga ate agendamu bamutegekera tebo n'abeera nga ate ajja n'atuulawo era abantu ab'enjawulo balabwako omu ku omu najja namubuuzaako ate munaye musajja wattu abeera mu kamera babeera bazimuteze tasobola kubeera nga taagaana engalo tasobola kubeera nga taagaana okubuuzaako so kigamba mbu waliwo eyajja n'akatwa era mbu n'abeera nga ataakamusiiga si byange video ziyina nnya kubeera nga tezibazanyira awo nsobola okubeera nga temuwulira embeera nga bwetambula side ezeyo era omukulu ndowooza kino yakijjeemu ekyokuyiga bwe yabadde ku kivulu kya Epas Bobi Wine teyasobodde okubeera nga ate ategeeza ku Epas sako n'abantu abalala nti ngenda kubeera nga ate nzija wabula kye yakoze kukubeera nga ate reserving emmeeza yasasudde emmeeza wabula teyamutegeeza nti nze ngenda okujja yamugambye nyina bigenda okubeera nga ate nsindikaawo abategekerawo emmeeza babeere nga tebajja tubeere nga te of course banyumirwa show so surprisingly omukulu yatuuse butuusi nga tewali n'amanyi ne Epas yennyini yadde takimanyi nti omukulu agenda kubeera nga ate ajja era Epas yabadde ali ku stage yeekanze okubeera nga ate alaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeewuuyo nga yatuuse dda wali ku kivulu kye so byo ne bigenda mu side ezeeyo ngenda kubeera nga tembibazanyira mugere okubeera nga temuwulira embeera nga bwetambula side ezeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo like sharingirako abalala tegeeza banno nti kakati wano waliwo aka comment section always ebeera open owe naka comment ko wansi tekigenda kubeera nga tokasulawo ne tubeera nga of course tuwuliziganya ku biki ebeera bigenda mu maaso subscribe nga mutongole twegatteko ate ka notification bell kakuoneko akadaako kajja kubeera nga tekakuyambako kwalatinga nabadde video ojja kubeera nga tofuna akadde nti kakati agano ge gagudde side ezo no komona muwulira malala mangi nnyo temuvaawo abaana mweno miranga myerere embaga yabadde y'amaanyi yabaddeko ne King Saha nga bw'olaba nga ne tenti ezimu tezinnavaawo kati wansi maiti kuziika mwana muwala yafiiridde maanyi ate alwadde nako yabadde nga alina akamukutte oba akamusimbye mu kifuba kwe kuba nga akutamako wansi n'agwa n'afa ku kisaawe entebe abagenda mu honeymoon ne muko kitalo nnyo abantu mulina ettima abantu balina ettima mwanyinaze rest in peace amakuba ekiwumulo ekyemirembe omuwala yadde yeeyagala obulungi ku mukolo gwe nga tewali tabu yonna tayomba n'abantu bazze abantu babaddewo omuko kongolanye yafudde kulokuna abantu mulina ettima ambi muko oyo ye mukoddomi waffe sajja wattu kikyaliko omukyala we yafudde kikutuko kitalo ddala wakuziika lwaleero
Mageyo yaleese abanene bangi. Maga yabadde y'amaanyi ddala. Mama muwala oyo gw'olaba talina buzibu. Mukama mumbuze mirembe. Ensonga za Patricia Sewungu zenda zitambula ku social media. Sijja kuzogerako, just nyina kibuuzo. Okusinzira ku video ya Sama Uganda ya postinze ku Map Media Uganda. Aina uyagambidde nti Muhumuza ye yali ku gate eyingira table oba yingira mu VIP tables. Era ng'agira n'avaako ne ku mulyango n'agendako munda n'acekinga ku tables ezo nti yali azikwasaganya. Muhumuza yali azikola ki? Yali azikwasaganya. Era Sama n'agamba muye yaliwo nga munnamawulire okulaba nti tewali bannamawulire bayingira mu ki? Mu ezo tables eza VIP. Kati ekibuzo kyange ekirende weekiri weewano, ani yawa Muhumuza obuvunaanyizibwa obw'okubeera ku gate eyingira awali VIP tables okutuuka okuba nti yazikwasaganya era ng'ava ne kumulyango n'agenda ne munda acekinga alabe ki ekiri munda mu VIP baani abayingidde nga tebateekeddwa kubeerayo. Ani yakwasa Muhumuza obuvunaanyizibwa obwo? That's my big question. Era ekibuuzo ekirala, Muhumuza ku mulyango gwe yaliko nga bawunsa, yaliko ng'omupoliisi, yaliko ng'ani? Ng'omutegesi oba ng'omutesitesi ow'ekifo ekyo? Bannaye mubeere kkiriya nga mutuwulira ensonga zino. Ensonga ezimu ezikwatagana n'obulamu bwa pulezidenti waffe titwagala zisaagiramu na kuzireetamu muzannyo. Mubeere kkiriya ennaafu nga mulipootinga bino bye mutulipootingira, mubitutegeeze bulungi tubitegeere. Sama Uganda gwe wali ku mulyango ng'oliwo ne Muhumuza okusinza ku kyewayogedde nga gwe omulimu gwo gwakulaba nga teri munnamawulire ayingira mu VIP. Omulimu gwa Muhumuza nga gwakulaba nti tewali agenda mu VIP okujjako eyasubwa okugenda mu VIP. Era n'oga nti ng'ava ne ku mulyango n'ayingira ne munda acekinge ku tables ezo. Oba okitegeera? Ani yaleeta omusajja ogwokakasiza obulungi nti mbega atambula ku mukulembeze buli wadda wonna ku kitebe ne bali muva ekisolo mwamutulaga ng'ali mu bbago b'emisinde? Ani yamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera ku mulyango gwa VIP? Bwe tubuuka bubuusi ne tugenda ku Patricia Sewungu eyayogera ne Muhumuza nga tetutusose kunoonyereza kumanya ani yaleeta Muhumuza mu kifo ekyo era yamuwa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ekifo ekyo, tuba tubuuse point. Tuba tuluzinze point era tuba tubuuse point ennene nnyo. Tuba tugibuuse. Engamba ye ne muddamu ne mugamba ne Patricia onvumira ki? Kubanga nze mukimanyi ebyaddala siwemula era ne bye yanvumye sisobola kubiddamu wano. Nabadde nziramu okulikodinga ngeno bannange bankuba olwali nti omukazi wamukoze eki ne mugamba munaye sinayo sirina kye naamukoze akubye bukubisemu era nga bwe mugiwulidde. Nali ndikodinga message endala Patricia ngenda okulaba nga mbulookinze putu. Nenga mu bintu bye nali njagala omugamba ezo essaawa singa yali ampadde obudde nali njagala mubuuza nti Patu wabadde n'omusajja gwe bayita Muhumuza omumanyi bye nali njagala nambulookinga ngamba
nkoze ntya nga sirina kyakkola wabula nga nina question mu nze emabega kaawo nze kennyini nze navaayo n'abaana abalala nga twali tuva oba Masaka kukola ki Muhumuza n'atusalako era n'atuvugisa obubi ng'ayagala natutomera bw'ateekayo radio call ne tukwata omusajja oyo video nagikutudde mu bukutuzi n'abalala ne bagikwata nga Muhumuza atuli bubi ne president yennyini ayogera ku musajja oyo nti ne bwe tuba tufuluma ssaawa 6 nga tugenda kufulumira mu geeti y'ekyemmanga Muhumuza amanya nti tugenda kufulumira mu geeti y'ekyemmanga bwe tuba tugenda kufulumira mu geeti y'ekyengulu Muhumuza amanya nti tugenda kufulumira mu geeti y'ekyengulu era Muhumuza abeera mu kapulimaaka ennamba gye nabateerako awo era gye nabateereddeko n'eggulo bwe tuba nga tulina ekintu kyonna kye tugenda okukola Muhumuza ajja napakinga mu tinted ye bwe tutambula ekintu wontu wona waakiri afuba okulaba nti atunyigiriza adde ku layini wali president wennyini bwe watuwe ne tutugamba bannanga omusajja tumukoze tutya ne tuteekayo video nenga aludde nga jatugira bwati nenga abaana abamu bali open bali gundi kini bamanye okuteekawo embeera era tetukkiriza Muhumuza kutuyisa tuteekawo envuga natatuyisa saafunye mukisa kubanga yabadde ambulokins mu bivumo ebingi bye yabadde anvumye ani nowingire nga sitegedde na kivumo lwaki anvumye sitegeera kyetuva tubeera abaavu tujja kufa tuli bakopiira nga nkola posti ng'era mbuuza paatu waffe omwami ono omumanyi bw'aba tamumanyi munnyonnyole who is that mwaki era aveeyo annyonnyole omwami ono amumanyi. It was a polite question. Saabaddeko na bukyayi bwonna ku mukazi oyo oba ku muwala oyo oba ku mukazi whatever. Aya posti abasinga bagitapuse bulala ne bagenda okugimuweereza oba naye n'agiraba n'agitaputa bulala eyanteeka mu buloko nanzija mu buloko maama nannumba. Nsaasira abasajja nga bawasa nga Patricia mukazi wo, I'm sorry for you. Nsaasira abaana abayinza okuwulira ku bigambo bya Patricia nga maama we abwe, I'm sorry. Patricia nanvuma mba nakavaako omu kuba okukitebe atali president, atali Lubongoya, atali chairman Nyanzi, atali security, atali Lopu nankubira ne munnyonnyola. Patricia na katako na ngamba kugamba natusindika messages okumukumu. I've talked with the president, I've talked with the first lady. Ngamba okay wabagenze mu batukulira aho kiwedde omuntu eyasindise message nti ayogedde ne mukama waffe president ow'eggwanga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddibwamu kubanga bw'ongamba nti oyogedde ne president meaning ndikati ekisigadde obirekedde map ne president we kubanga oli it's just a click of a button map nkwetaaga abatanakimalayo mba mutuuseeko bwemba kumpi bwemba wala mmotoka njireka ne ninnya border. That is him to me over to us. He is the top, no question, no what. You map nkwe abatanakimalayo kimalayo nga nsimbo. That is him. Kati bw'oba omuntu agambye nti mba njogedde ne president ate n'oyogera ne first lady, those two people highly respected. Ate n'omaliriza nga mtegedde nti okay kati omuliro gugenda kuzikira bampite nnyinnyonnyole. Ate n'ovaayo n'ojja mu ddakiika ezo n'okola wakamala okwogera ne president eddakiika eziddako 3 n'okola live. Bw'omala okukola live oba za TikTok ozitya obwedda bazireete n'omaliriza okukola live n'okola post eko nga okola fayinga otereeza
embeera nga bweyina okubeera. Embeera nga bweyina okubeera nenjiwulira kubanga bampeereza simu message ku ssaawa za kumakya. Omukazi nampeereza ekintu kino nammwe kye mwalabye. Nantegeeza nti Saha yabadde mbu awandiikira Saha the woman is chasing me on the table. Then ku ssaawa 12:01 gwe yagimusindikidde. Wabula ku ssaawa emu mwe mugende ku posti y'omukyalo oyo. Ku ssaawa 12:03 n'ateekako erinnya Muhumuza. Wali zibadde ssaawa 12:01 wayisewo eddakiika 3 n'ateekawo erinnya Muhumuza. Era ne wayitawo eddakiika 8 n'ateekako ekigambo King don't worry. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.